Bobi Wine. Kati gwe omugezi wa polisi munywanyi wange Kitumba Lusogi, Chairman Electoral Commission, yani mumumanyi akulira polisi ya Uganda bya Kagaba. Kati kyemanyi oyina family nga IGP bwe bakubuuza bice bigenda mu maaso nga abaana bo, kubanga kyemanyi oyina abaana bakulu, oyina family, obaddamu ki? Oba ekyo kisinze kututawaanya ekyo, kubanga kankugereze olwaleero ndabye tiyagaasi akubirwa Kayunga naye akubirwa Buyikwe. Kino nkibabuulira temumanyi kintu kyemuzanyisa. Nkiddamu Uganda Police ne security agencies endala kutiyagaasi gwe mwakubye ne gwe mukubye leero Kayunga, ndowooza namwe abakanze, kubanga bw'oba tali mulabe wa Uganda abantu bali Ntende bawuliriza Candidate Kyagulanyi n'otumbiza tiyagaasi mu banka n'omukuba abantu okolera ani? Kyebayita okolera pulezidenti wange. Oyagala kungamba ngu Abbas byakagaba yakutumye ng'okole ebyo? IGP kubanga abanene baffe bavuddeyo mu lwatu bamu ne bagamba gwa Karulu tikasalawo alalabira pulezidenti w'eggwanga. Kitegeeza gwe wooyogeredde ekyo oli against President Yoweri Museveni apurichinga democracy. Nkiddamu General Kaguta Yoweri Museveni apurichinga democracy ayaleeta okulonda, n'aleeta amasimu bwabyogera, n'aleeta amazzi n'aleeta amasanyalaze n'emirembe, ate mwe aba security nimuleeta emirerembe. Oh my God, oba God. But remember, God is good all of the time. All of the time, God is good. Kati gwerera kubye tiyagaase Kayunga, todda mu family yo obe waka woosula oba kazigo koosula n'ogamba ng'okoze kyamaanyi. Tiyagaasi gw'okubye Kayunga, gwe wakubye Buyikwe, gwe wakubye Mukono, gwe wakubye Kawempe, abantu ne batuuka kuyiikamu kinnya Kawempe nga kasasiro. Teri kyewagase ku NRM yange kujjako watutoddeko. Kati omatiza otango omaze kukuba tiyagaasi mu bantu, katugambe ereetise Kayunga, Mukono oba Buyikwe, Candidate Kyagulanyi aze nimumuziyiza
kubalale nimumuziiza kwogereri bantu nimukuba tiyagasi security yange ate enkeera President Museveni agenda kujja naye asaba akalulu naye nze ali ku ground nze ina agenda matiza abantu ngo bajje ku campaign ya President Yoweri Museveni we mwasuze mukubye tiyagasi kati obo yongera President Museveni buwagizi obo mutorako automatically obuwagizi bwa President Yoweri Museveni President wange mwaba kuba tiyagasi mwe mubutorako kubanga mukorera candidate oyo gwe mukubye tiyagasi period mwebale nnyo mwebalire ddala.